Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Bisomo z'abana Uganda. Kwe kuba nti tubyogerako ne tubiddiza bannyini byo ababikoze nga bannannyini byo nga bo nga bba abantu. One. Museveni ayagala nnyo okutandikawo entalo. Abantu baawukane mu ndowooza, mu nzikiriza, mu buwangwa n'ennono. Kati gomala okutegeera ekintu ekyo kikuwa ekyokulabirako nti singa omuntu ajja n'ekintu nga kikwatagana okwawula mu okuleetawo entalo okigema ng'obudde bukyali okigema otya bwe kiti. Nga mwalabye omusajja omulokole oli yazze n'ayogera bye yayogedde ebintu tumuteekeyo n'asirika waliwo sheeka omu yazze n'ayogera ebigambo bibi n'ayogera ebigambo bye ebyavudde Ssaabasajja Kabaka ntumuteekeyo tumutadde eri abakambuwadde nnyo ne bamutwalira akawirubbalo bakamukuba ku mutwe si ku mutwe tebamusuggesti ebige bamusindikidde nabyo tebyamulese kyekimu. Kati engeri gye nabadde mbasabyemu era mwakigondedde mubalinyo balire ddala nti tukijje ku ddiini y'Obuyisiraamu ng'eddiini tukiteeke ku muntu ng'obuntu kubanga byayogedde yabyogedde nga ye era bikiikirira famire ye. Wabula kyentegeddeko nti Omusiraamu oyo ate mwattu mwana wa Mumbejja. Kyentegeddeko nti Omusiraamu oyo mwana wa Mumbejja naye si kyekikulu. Olw'ensonga nti abaana tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. So njagadde nnyo engeri gye muhandulizemu ensonga ezo nti kati buli muntu aleeta issue ng'egenda kwawula mu bannayuganda mu advising omumuddemu nga ye omuntu. Kuba tunagenda nga batandika kukwata nga institutions tetugenda kumalako nakyo lw'ensonga abantu institutions ziri innocent abantu be bavunaanyizibwa ku bigambo boogedde awo n'ovuddewo. Alright, video lero tugenda gitandika naye tegenda kubeera nnyangu. Katugende ku Kigula Lodge. Njalamu tugende ku Kigula Lodge ntoza butereevu. Ekigula Lodge kyaleero njala kibanyumire mwenna abazadde abakyala n'abaami ne baganda bange mwenna ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ekigula Lodge kyaleero njala kibanyumire. Amuyinza okisanga nga kiyinza obbakwatako ewantu wamu bewalala ne kibanyiizaamuko naye gano ge mazima agakaawa naye ng'ate mujja gawulira. Nga bulijjo ze byange mbyogera kate ng'omusizi Agulesiyani tegenda kulirako bantu bange. Manyi kijja banyiiza naye kiyinza okuyambako abantu abamu. Alright. Mu Kigula Lodge kya leero kigenda kuva mu bintu ebisinza okuleeta obuzibu mu Buganda ne mu Uganda yonna. Ekigambo kino mu Luzungu bakiyita succession oba obusika oba okuddira omuntu mu bigere. Ekigula Lodge leero ngenda kijja mu kigambo kye bayita succession mu Luzungu wabula mu lulimi olwaffe oluyannaka bakiyita busika oba okusika. Mu bulamu mu buwangwa waffe obwa Buganda n'obuwangwa obulamu mu Uganda omuntu yenna bw'afa ng'alese azadde wattu bamuterako omuntu agenda okusikira omusaayi ogwo. Kabeere mukyala kabeere mwami. Era mu nkola eyo omuntu oyo atera okukola ekiraamo mu Luzungu kye tuyita will ekirambika ebigambo bye bisembayo engeri gy'agenda okuba nti asikirwa mwana namusikira n'abaani balekedde obuvunaanyizibwa okutambuza ebintu bye. Tekiriko mukazi tekiriko musajja. Naye buno Ekigula Lodge kyanjira kigere gye muli mwenna mukiwulire bulungi nnyo. Bwe kinaanyiiza sigenda kufaayo butya bw'okiwulidde kubanga siriwo okusanyusa buli omu njagala buli omu otegeere. Ekigula Lodge kyanjira kigenderi mwenna abaana abazadde abazadde abakyala n'abaami. Tusimbudde n'Ekigula Lodge. Ndi wano otegeeza mwenna bannayuganda nga sawuddeemu ggwanga ki nti njala bategeeza naddala mmwe abazadde n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Njala kutegeeza nti kye bayita obusika tekitegeeza kweddiza bintu bya mugenzi nedda. Obusika mbuwangwa n'ennono oba osikidde musaayi so si tekitegeeza kutwala bintu bya mugenzi nti obiinako obuvunaanyizibwa nedda. Lwaki njogera ebigambo bino mbitegere bulungi nnyo. Amaka mangi gasasise ng'omugenzi nnyini bintu bw'afa buli omu yeekwatira mu byayagala n'agenda. Ate bwe kituuka ku musika nga Windows ntono yalowooza nti ebintu byonna bibye naye ng'ate takimanyi nti ebintu bino si bibye. Aba asikidde musaayi nti yazze mu bigere by'omugenzi.
mpulya bulungi nti obusika kubeera kusikira musaayi oba okuddira omuntu mu bigere. Avubuka b'ennaku zino mbakubiriza omulawo butakungula, muve mukayanira ebintu bye mutaakola, mugende mukole ebintu byammwe. Lwaki? Tewali bwe kyawandiikibwa mu mateeka agaffe ag'obuntu n'amateeka amawandiika agassemateeka nti omuzadde wo alina okukolerera mu bukulu bwo era ebintu bya muzadde wo obirinako obuvunaanyizibwa. Tewali bwe kyawandiikibwa. Abazadde bano bakola ebintu, bagula ebintu gabigula mu mannya gaabwe so si gago. Ompulya bulungi nnyo. Era waliwo etteeka erirambika nti omuntu yenna akyankalanya ebintu by'omugenzi nga tebaamulekera ddambe oba kiwandiiko kyonna kiraga nti yenna nnyini bintu ebyo, oba omenya musango oba okola musango. Kati njala bakubiza omulanga abavubuka mugende mukole olw'ensonga nti abazadde bano batuzaala ne batuliisa ne batusomesa ne tukula. Era nja kibajjukiza nti bw'oweza emyaka 18 nga tokyasoma, muzadde batakyakulinako obuvunaanyizibwa, olina okugenda okwetakulya. Kye babaga nti baatankulu kwetakulya nti baata muntu mukulu genda kwenoonyeza nsimbi. Olw'ensonga nti njala bagamba nti okukola ne weekolera kisinga omuntu abeerawo ng'alira engalo ng'alinze okuba nti ayagala ebyobusika eby'obwereere. Omuntu yenna akaanira ebyobugagga ebitali bibye naddala ebyakiyitawo bannyina, muganda gwe gwe tuyita ngalobunani. Yensonga lwaki buli muzadde yenna yandiyagadde okuba nga ebintu byakoze aberesewaawo. Nkiddamu tewali tteeka liwandiikibwa nti omuntu bw'afa olina otwala ebintu ebyobubigabana nedda. Wabula ye yasiima nti ebintu byange mbirekedde gundi oba ebintu byange mbigabidde gundi. Avubuka ennaku zino mulina omuze ogutta bazadde bammwe olw'ebintu nga mulaba aluddewo okufa, abamu ne mwekobana ne mutta ne bazadde bammwe nga mwagala okugabana ebintu bye bazadde bammwe nga n'omuzadde akyali mulamu. Muganda wange teri tteeka likuwa buyinza kumanyira muzadde mugamba nti nze mpaako ebintu byange okyali mulamu. Era tewali tteeka liraga nti olina okugabana ku bintu bya muzeeyi wo nedda. Ebintu biba bibye era kyova olaba ne ssente zibaako nti ssente za gundi. Mulekeraawo akajanja akasumagizi yalira mugende mukole. Muve mukanda ebintu bitali byammwe. Kubanga ebintu by'obusika oba ebintu by'omugenzi bibeera bya mugenzi okujja nga ye asazeewo nti abigabye. Kati njala bagamba naye mwenna mugende mukole olw'ensonga nti buli kintu kibeerako nnyini ekyo aba yakikoze, naawe olina okugenda okukola ebyo n'osajjakula oba n'okazuwala ng'otaddewo ebintu ebyo. So buli muntu yenna muvubuka zuuka ogenda okole. Tewaliwo ekyawandiikibwa nti muzeeyi bw'afa etwala ebintu bye oba olina okugabana ku bintu bye. Era tewali tteeka liraga mwana yenna nti alina obuvunaanyizibwa okumanyiira omuzadde, teririyo. Tewaliwo tteeka liraga nti omuzadde ateekeddwa okuwa ekyobugagga kyonna, teririiwo. Yasiima ku lwenga ye. Neggo omukaka nti mpa ebyobugagga ng'okyali mulamu oba nshiralingirako ebyange, teririiyo. Kikibadde ekigulano kikyaliro, katandike vidiyo obutongole. Alright. Okusookera ddala nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka n'okumutegeeza nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero omutaka jjajjaffe Kayiira ajuule atuule mugulu mu ssingo, enjega emugwiridde mu makaage. Gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja obuzibidde olwaleero nga abantu babiri bamuvuddeko. Omu abadde mutowe kennyini gwe yeekuliza, omulala abadde mwana wa muntumbwe ow'obuwala, nga bonna Katonda akigeze leero n'abatwala. Tukyakola okunoonyereza ku nfa y'abaana bano olw'ensonga nti mutowe abadde ali ku bigere ng'atambula agenda ku mirimu gye badde bamutumye, boda ne wamatuka eri n'emukoona era tasobodde kubanga asukka waawo. Omukama amuwummuze emirembe oyo muto wa jjajjaffe Kayiira ajuule. Okufaana si Luganda, ndowooza abadde bamugobera badde bamanyi nti bagoberera jjajjaffe Kayiira ajuule, bw'atyo n'asobola okuba nga bamusse.
nga mukimanyi nti Kampala juddemu abasirikale ba CMI abakolera mu motoka obutono ne boda nga bagoberera nnyo abantu okumanya basula era ndowooza siyinza kubuusabuusa naye nga tujja kwongera okunoonyereza no confirminga nti jjajjaffe Kayiira Gaajula kuli ekika ky'Embogo aviiriddwako abantu babiri omulundi gumu olwaleero. Muto we gwakuzizza nze nga nze okusinziira ku information gye nnina bajjawo mujja abasajja ba CMI kuba bodaboda emukubye from nowhere ne muttirawo. Ate ye omwana w'omuntu mbwezo obuwala enfa ine tegerekese afunyimu awo engeri gye batategedde yogayoga mu klinika akabadde okumpi agenza omutuusaayo nga naye zembu yagezi kunta. Kitalo nnyo ddala olw'okuba nti bagambye vidiyo negenda kubeera nzibu nnyo. Bajjajjaffe abatakkiriziganya na Mayiga ababika abasinga obungi balira ku nsiko abalala bagenda bakoonoka omu ku omu era kiri ku likodi nti jjajjaffe ono Kayiira Gaajula y'omu ku basajja abateerya ntama Mayiga banoonya era nga gye buvuddeyo katono Wasanja Charles Peter Mayiga yasindika akabinja k'enkwezenge ne zitandika okugenda ku kiggwa oba ku mbuga enkulu ey'ekika ky'Embogo ne batandika okukolawo janjaali n'okwogera ebigambo ebisongovu nga byogerera omutaka Kayiira Gaajula nti si ye mutaka omutuufu alina okuba nga akulira ekika ky'Embogo. Bino byonna bigenda mu maaso ng'abataka bakunkumuka omu ku omu naye nga bino byonna bikola ye Wasanja Charles Peter Mayiga ng'ayita mu kitongole kya CMI n'ekya ISO ku biragiro bya Museveni okuba nti bajjuza abanyolwa na bika byaffe n'obisaanyaawo. Ebiseera ebisinga obanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akuzza. Ffenna tuli mu kkubo nga buli mula emmotoka ezo buli mmotoka erina weeviirako era erina weepaakinga. Gwalowooza nti ensi eno ogenda gikungula ng'osala enkwe z'okutta abantu ng'olinga ensi yagisimbamu nti gwe togenda kuvaawo. Obudde bugenda tuuka ng'olina okudda ebuddo n'olina okudda nga teri muntu agenda kukusaasira. Bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika mwenna abanoonyezebwa mbagumya nti ekikutta obudde kinaatera obbuta. Naye mwekuume nnyo abooluganda akona emikwano bafamire zammwe nammwe kenyeri mwekuume nnyo. Ekitongole kya Chief Military Intelligence ne International Security Organization nga bayambibwako Mayiga bali mu kuyigga buli mutaka yenna atakolagana naye basobole okuba nga abasaanyaawo ate si bataka bokka n'abasajja ba Kabaka abenkanamu bonna abadduka emmengo nga temukyalabika n'abawakanya Mayiga nammwe mwegendereze nnyo. So njagadde okubategeeza amawulire gano naye nga kitalo nnyo jjajjaffe Kayiira Gaajula wonna wooli Mukama akkingirize naye ate bwebereremu nnyo kubanga muganda wo ono atomeddwa bodaboda engeri gyemufaanagana ng'ebinusu bino eby'ebitaano badde balowooza ndooza bamaliriza ggwe naye nga Mukama bw'asalawo nti muntu ng'onna kutenatuuka era oba tosobola kufa naye nga wonna wooli Mukama akugumye. Mwannyinaffe oyo Mukama naye amuwummuza emirembe ne mutoowo owa muganda ffe naye Mukama amuwummuza emirembe amuwa ekiwumulo ekyeruberera n'ekitangala kimwakira tebenkera emirembe. Naye nga Mayiga byonna byokola tusiima webale nnyo okuteeka obuganda wewali osuubira obuteeka tetulina kyakukolera gwe weegazaanye weegiriise naye ekikutta obudde kigenda bbuta ojja kufuna ekyamaanyi ky'osinga okwagala. Awo tuvuddewo. Kati nyongera okubajjukiza nti mwenna abanyolo beitu baganda baffe abanyolo nyongera okubajjukiza mwenna nga mpita ku mutimbagano wano ogwa social media n'okugwanyibwa ekitabo okubajjukiza nti mwongere okulwana okutwala omukama oba okuteekawo okulwana kwonna musobole okuba nga mufulumya omukama afuluma agenda afuna obujjanjabi naye gye munaamututte okufuna obujjanjabi mumakinge sure nti abamugenderako beebo n'abasawo muba mututteko nti beebo olw'ensonga nti Museveni takoma wano wokka nebweru alinayo ba agents basobola okutambulako ne bakola ekintu. Mwenna abadde mu lutabaalo olw'okugezaako okununula omukama wattu wa Bunyoro okumujja mu njega eyali muteekeddwamu mwe bali nnyo balire ddala njera bagamba nti
mwe mwabulwako bwiseka mwe ayogera nsonga zino nga ffe tubudde zoogera naye ekintu ekiri ewammwe ffe mu Buganda kye tubadde tulwanyisa ebbanga lyonna n'engeri abantu bangi nnyo abajja ne bagamba nti lumbi byayogera si bituufu gundi byayogera si bituufu gundi byayogera si bituufu nenge bivaayo ne basirika nga teboogedde kale mwenna abanyolo byo mugyoli mutandika okuba nti mwogera ku nsonga zammwe kubanga kabaka wamwe bw'aseereera n'akisa omukolo mu ngabo buli oyinza obutasigala kyekimu kubanga efumbekeddemu abanyarwanda n'amafuta agamu ag'obujjajja amafuta gano gonna bagawadde dda Abachina era bali mu kukola buli kimu nakibalaze ku Lwokusatu sigenda kibaddamu n'enjala bagamba musituke mulwanirire obwakabaka bwammwe ng'obudde bukyali kyemulaba ekiri ku Mukama kyekyali ku kabaka nze ne bakomulidi ffe tuwajja okirwanirira abamu oyinza okubanga ka video kanti mwakalaba kenjagadde mbategeeze mulyoke mutegeere enjegeri mu Uganda ekiri ku Ssaabasajja kabaka ffe lwakuba twalwanako kyekiri e Bunyoro okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro Agutamba Solomon Gafa Busaiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu kino kyekyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekake abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwale ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama ono yeegattibwako Isiŋŋoma Yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama bano mu mpaaba yaabwe bategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako ng'abamuvunaanyizibwako balaba Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanira obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokka omukama kyali omusaasi akuba endwala ya sukaali n'ebintu ebimwali kaba nimutwaza kubi atakulya atakufiibwaho ati omukama baloka bamusibira mu kikaali atakukizibwa kuggwamu ono okusaba kkooti okukola bweti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omu olunyolo luno ndowulira mmanyi nammwe muluwulira omwami ono agambye bamusibira mu kikaali nti bamusibira mu lubiri lwe kiki kye tubadde tubagamba ng'ekiri ku Ssaabasajja kabaka kankazzeyo katumbulire omukulu ono bamusibira ha kikaali olunyolo nze nduwulira kuba sisobola dwogera njala mulye bulungi nnyo mbagaye nti oli bwaddamu n'akusiriwoza ku bintu bikwatagana bwakabaka bwonna mu Uganda mu ppoluyi nze nja okusasulira looya wulira yinza nga bwe batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokka kandi omukama kyali omusaasi akuba endwala ya sukaali n'ebintu ebimwali kaba nimutwaza kubi atakulya atakufiibwaho ati omukama baloka bamusibira mu kikaali yalwala teryamuwa mmere teryamuwa kyakunywa teryamuwa ddagala bamusibira mu kikaali abanyola ekikaali mukimanyi fere tuyita olubiri gye bamusibira nga tebakkiriza muntu n'omu agendayo kati ffe ejjukiro waffe baali bamututte muwangangusiza Namibia ne mulwana okuuka ejjembe nadda kati bamutwala buddukiro ebuddukiro ntukubayo ne bamugjayo ne bamuta n'agenda ebbanda kati gyebamuzingire era baagala muzaayo ebuddukiro kati akakodyo ke kamu oŋŋamba otya kabaka wa Bunyoro bamuzingako teryamuwa mmere teryamuwa mazzi teryamuwa ddagala kyokka ng'omusajja yali ategeera bulungi nnyo wenajja nagamba oyo lumbuye akola propaganda kubanga gwe omutwe gwo mutono n'obwongo obuli butono n'ebintu ebitambula mu Uganda temusobola bitegeera yensonga lwaki abakolako ebikolobero ne mugenda okwejjusa nga bibaddewo njagala owuliza vidiyo eno gyonna okyusa akatambi okakube ku Ssaabasajja kabaka exactly nono bamuggyako buli kimu kyonna kyalina okuba nga afuna kyalina okuba nakyo ng'omuntu right sire bazitwala kankaddemu full
kakuwa ekyokulabirako tutandise kankaddemu. Okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro agutamba Solomon Gafa Busaiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula. Ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu. Kino kye kyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekake abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwale ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama. Ono yeegattibwako Isiŋŋoma Yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama. Bano mu mpaaba yaabwe baategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako ng'abamuvunaanyizibwako balaba. Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanira obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza. Kano mukama kyalo musaasi akwendwala ya sukali ebintu ebimu alimu tukaba ne muntu aza kubi atakuja atakufiibwaho ati mukama baloka bamusibira ekikaali atakukizibwa kuggamu. Okusaba kkooti okukola bweti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omukama ne bamusondera ensimbi ezimala obulungi okutwalibwa ebweru w'eggwanga nga yali yasaba n'eddwaliro erimu mu Buyindi okujjanjaba omukama era nga lyali lyakkiriza dda. Omulamuzi Jesse Rujema Byaruhanga wano wasinzidde nakkaanya n'ekisolo era n'ajjukiza n'ababaddewo nti ssemateeka wa Uganda wa 1995 awa bulungi bannansi eddembe ly'okujjanjabibwa obulungi. Mugitangiye kano kabumba waitu bamutwala mu bwangu malwalo g'ensi yonna mukawura enyuma kabaka bakamutwala aheru bamujanjaba. Kabaka yagaruka kulungi aliyo Buganda kana akora kirali mesinto wakitakikora Bunyorano neto mukama wetu bakamufaawo akajanjaba. I'm going to organize, I'm going to talk to the Omugo, the wife to the king and the family, and again that brother of ours who got the court order to see how we can implement the court order. Ono era yeesigamire ku mateeka g'ensi yonna ag'ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization nago agawagira eddembe ly'omuntu okufuna obujjanjabi obwetaagisa ng'alwadde bw'atyo n'akawaŋŋamula nti abavunaanyizibwa ku mukama balina okumutwala amangu n'embiro abasawo abakugu bamukoleko. Oyo ye mukama wa Bunyoro embeera gy'alimu. Wabula twabadde wano ku social media muntu yenna era nze najja mbyogerako okutuuka olwaleero awo tuvuddewo. We twogerera olwaleero kuwaffe embeera eri yaddeyaddeko ng'omubi omweru naye era akyali mu buwambe obw'amayiga bwe yamuteekako. So nga ate ye omuwambi yeegazaanya yeegiriisa yeesaasaanya kati atuuse n'okugenda mu Bwakabaka obulala nga yeeteekayo nga era omukulembeze ow'ennono. Akola emikolo ku mikolo ng'akozesa ssente za state kubanga ze za Buganda baamala dozituulako ku nvumbo ne bakola buli kye baagala. Omwami ono ekigendererwa kye ki? Ekigendererwa kye kyakusaanya Obuganda wabula ng'asiiga akasukaali ku mbiitu byakola okulaga Abaganda nti embeera eri bulungi naye ng'ate embeera nvundu. Gwe wenna eri aguzeko emiyembe gino emiyembe gye twandiyise egya Nadizi oba egy'ekawanda ogusanga omuyembe nga mulungi nnyo kungulu wattu ogenda okugusala munda gwa mulimu envu nnyo. Obuganda essaawa zino bwe butera ofaanana. Mayiga akulaza ekifaananyi nti kati Obuganda buli bulungi nnyo era ye kabaka wabula tosobola mubuuza kabaka ali ludda wa. Kubanga ye kati ye presentinganga kabaka era alonda ba board of governors ab'ebitongole bye yatuumawo ye nga ye byakola nga mu Buganda. Kabaka talina gw'amanyiiko, sere z'Abaganda bazibba, sere z'Abaganda bazibba, n'atuuka okuba kati akola buli kimu naye ng'ayita osobola kusanga kabaka kubanga baakola endagaano zaabwe ne Museveni ye bw'ate bw'alina okumanaginga ekintu kino.
ennaku bbiri emabega mukulu ono yatuuzizza olukiiko nti ayogera ku nsonga ezikwatagana ku kitongole kya Buganda Land Board naye abadde bangoberera emyaka gyonna mu butegedde ekitongole kino biki bye kikola. Wulira. Mukwefubu okwongera okutumbula enkola y'emirimu mu bitongole by'Obwakabaka okulaba nga bituusa obuweereza ku bantu ba Kabaka mu ngeri y'ekikugu. Abakulu b'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board nga bali wamu n'abakulembeze mu Bwakabaka okubadde Katikkiro Charles Peter Mayiga, omumyuka soko wa Katikkiro ow'ekitiibwa Profesa Agitwa Kawasi Kigongo, omumyuka owokubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa, omulangira David Kintu Wasajja n'abalala batuuzizza olukiiko enkyaleero okutema empenda ku ngeri gye bayinza okwongera okusitula ekitongole kino kyongera okutuusa obuweereza ku bantu ba Kabaka era luguddwawo Katikkiro Mayiga. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga alabudde abafere abeerembika mu linnya ly'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board ne banyagulula abantu ba Kabaka ensimbi zaabwe nti anaakwatibwako kaakumujjuutuka. Nakubiddeko Ssenkulu nakuba bbiri emabega ng'omuntu yeefudde nti yakulira ettabi lya BLB ekajjansi. Nangamba nze nasiwulirangako ttabi lya BLB ekajjansi. Oli ayagala kufuna yagala genda mu banka bamuwe ebbanja naye nga banka emugambye genda mu BLB bakuwa olukusa consent. Akati oli n'amuwa essimu n'akubira omuntu nagamba ye manager ekajjansi. Ngamba ekajjansi nga siwulirangawo tabi awulirizi nga simanyi nenkubira Ssenkulu nga teririiyo. Waliwo ekizibu ekyo oluusi abantu bangi babeera. Saagala kumalayo katambi kano. Mwenna abali mu bitongole oba mu bitundu ebirimu ettaka lya Buganda omuli Ssaabagabo, muli Wakiso, Pigi, Tebe, Kampala wa ebitundu byonna bisinga obungi amataka ga Buganda gatundiddwa nga Buganda Land Board eno kenyini yetunda amataka gano. Kati ono kino kye bayita ekigumaza ng'ente esula enkoto w'ekyoto bw'ebeera esoloza nti ekumamu kumbe emmere ekona. Omusajja ono ataddewo ekifaananyi ky'abambazza nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu Bulange kumbe tewali, bali mu kutunda ttaka lya Buganda ddemalawo. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kiri luddawa. Basiiga ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka yatunze ettaka lya Buganda n'ebintu bya Buganda byonna obimalawo. Ekifaananyi kye basiiga nti Ssaabasajja Kabaka yutunze ebintu bya Buganda byonna obimalawo. Y'ensonga lwaki enkulu bamwagala mufu. Lwaki bamwagala mufu? Ffe mu njogera zaffe z'abantu babulijjo tugaa nti omufu tawoza na mulamu. Enjogera mukimanyi? Enjogera egamba nti omufu tawoza na mulamu. Nti singa omuntu afa essaawa zino aba takyabuuzibwa bibuuzo ne bye yaleka akoze ne byataakoze byonna biddira ku mufu era tawabuuza kibuuzo kibuuzibwa. Ebikyambi byonna bigenda mu maaso mu Buganda essaawa zino Ssaabasajja Kabaka talina kyamanyiko kubanga baamuggyako ye ne basiiringawo bakola byagala. Nabalaze olubiri lwa Mwanga Emmengo bwe lufaanana. Luli mu kuyiika kuggwaawo, bano bali mu kulya ssente, luli mu kuyiika kuggwaawo. Naye nga tukimanyi nti bw'oli wabaawo ekintu kyonna oba kiyiise buyiisi oba kikoneddwa bukoonebwa ebiseera ebisinga nga kya Buganda tekiddizibwawo kiba kigenze. Ndi mweraliikirivu enkuba eno gye tugenda okuyingiramu oyo mwezi gwe-11 eyinza okuleka nga olubiri lwonna lusigadde wansi nga lusigadde mu bbanga. Bino byange ndi mweraliikirivu enkuba eno ey'eggwe 11, 12 eyinza okuleka nga olubiri lwonna lutudde wansi. Njagala munjulire nti ekintu kyonna ekya Buganda bwe kifunako obuzibu tewaba muntu wagenda kuddamu kirondoola okuggyako nga kisaanyeewo. Olubiri bwe tulufaana essaawa zino. Bassebo ne bannyabo ekyo kimulaba ekyo lwe lubiri okumpi ne wano omuzigiti gw'e Katwe. Olubiri balumenye, olubiri batandise okumenya. Abaganda muzikuke lumbanga mugamba nti muli Baganda. Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza tayina
Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza bazzaawo Obwakabaka naye obuyinza tewali. So tosobola kungamba nti nno wano bamenye lubiri bagenda kuluddaabiriza. Sikiwa bandibanga baagala kutandika kuzuulako bizimbe batandika okukola ssente. Abaganda Obwakabaka bugenda. Kabaka baba balina omutaasa, baba balina omulwanira. Ssaabasajja yasooka okugwa naye n'agwa. Omuneetiiririra Obwakabaka bugenda. Kimulaba lubiri balusaanyaawo. Alright. Oba nkuba yaluyiye oba omuntu yaluyiye njala sooka kukola disclaimer mumpulire bulungi. Oba nkuba yaluyiye oba omuntu yaluyiye njala kukola disclaimer okusinziira ku byemmanyi mu gavumenti ya Yoseri n'enkwe ezaagala otwala olubiri oluwano. Ebintu bingi bimenyeddwa mu Buganda, mu Uganda, ng'ebintu ebimu by'abantu buntu. Ng'oli agamba awo njagalawo nga n'omusango guli mu kkooti oli najja n'aleeta tuguleda n'asenda ewantu. Gwe nnyini ogenda okudda ng'ebintu babisenzeewo nga tokyasobola kuzimbawo kintu ye ng'alina added advantage ku kintu ekyo. Mwenna munjulira mu kitundu kyekimu baasenda ekkanisa ne basenda n'oluzzi lwa kalina ddala kati tebiddangawo. Era neyalusenda neyabisenda tebamukwatangako era nga babisenda ebikyali. Ndi mweraliikirivu nti oba nkuba yaluyiye naye ku byenzize mbagamba nti bano baagala lubiri luno. Kyonna ekituukawo kubanga kino nkimanyi kiyinza okuba kagendere ng'omukadde akogga nga bajja kgenda balusenda mpolampola nga bayiwa ekisaakaati lusigale mu bbanga. Naye nkiddamu nkola disclaimer oba nkuba yaluyiye oba batamanya ŋŋamba Abaganda omuzanyo guli mikono gyammwe. Abolulyo olulangira omuzanyo guli mikono gyammwe. Ssaabasajja Kabaka musibe ng'emulabi wa mujono wabadde omusibe kati kiri gye muli. Kubanga ebyokulabirako weebiri nti mu Uganda omuntu ajja n'akoona ekintu kyo nga muli mu kkooti n'etamugambako ye n'abanga olwedde alina added advantage nti ebintu byali badde bikweyibaaza abiggyeewo ogenda kuba obanjaki oba tokina kyobanja. Kitegeeza either olubiri luno enkuba bayaluyiye oba muntu yaluyiye kiba kiwa ekifaananyi ky'amayiga kyayagala nti anti katukatuleke nga luggule ebisigale tunaabikola nga tutuuse bitwagalidde okutuuka. So mwegendereze nnyo Abaganda kubanga bano abasajja bajja bamaliridde. Awulira ebigambo bino nga bikutawaanya mu bwongo obwo oli wadde mbosigaza endowoozayo naye n'endowooza yange ng'omuntu. Sivunaanyizibwa ku ndowooza gy'olowooza mu bigambo byenjogedde kubanga ali bwe nali ntandika puroguramu eno sirina gwe nakubira simu mugamba nti ngenda kwogera bigambo bino wabula byenjogedde byennyini bye bakwasa ku mitwe ne mutandika okugamba lindako omusajja kino ekintu yakyogera kiri yakyogera kino yakyogera netwalirudda wange ebintu bino bigenda mu maaso kubanga mwebuzaabuza nga abafuka banaaba naye ng'ate ebituukawo ne musirika. Awo tuvuddewo. Omukulu ono n'ekira kinjala sooka obayigiriza mu kitegeere. Abaganda bwe tuba twogera tufumiitiriza nnyo ku njogera ebiga bye tugenda okwogera ebinaabivaamu we mbyogeredde mbyogedde ntya mbiwereekereza ani agenda bifuna atya era bw'amala obbifuna kikyabandooleza ku ssaawa eyo. Mutunuulire nnyo bonna abantu baakabano abeeyita Abaganda nga Banyarwanda enjogera gye baseekamu ebigambo byabwe boogerera nnyo mu ngero ate n'engero nga tebazitegeera naye nga ekigambo nga bw'akyogedde aba akitegeeza lwakuba nti ffe ebiseera ebisinga tulwawo nnyo okubategeera naye ffe twabategeera ng'osinziira ku Museveni by'azze ayogera okuva mu 1997 n'okutuuka olwaleero by'ayogera ng'ayogera bakiyita
ayogera ebigambo abivuunise gwe noloza nti bw'abyogedde bwe bityo bibiri kumba aba ategeeza kirala. Omwami ono bwe yeereetedde munnamawulire gwe bataamukubidde essimu, kansooke nzanye akantu kano. Ye yennyini bwe yali ku mukolo gwe we yeetegekedde oba gwa Nkoba za Mbogo yayogera bw'ati. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjaari eti namukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Amaziga amangi tegazuukusa mufu babimme Federo si bwagambye kankabaddiremu n'agamba bw'ati. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjaari eti namukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Alright. Bwe yali Mbalya Nnaka yagamba nti abantu b'ebulemeezi mukyabanja ki Yoseriti baabulwa ku myaka 4 gy'amaze mu buyinza. Mu abavubuka mugende mukole kubanga abalina okubanja ebintu bya bajjajjammwe baafa mmwe mugende mukole temulina kye musobola kubanja. Mu maaso ga mukama we Jeni Kurajje kati ya controlling Mayiga ne ba state mafias bonna baagala okusula Buganda n'abalwana kyalo mita Jeni Kurajje yabyogera ng'ensi ewulira. Ekino ekigambo yakyogedde amaze okusinkana abavubuka be yalayizizza Nkoba za Mbogo nti tayagala bakaaba nnyo nga mukaaba Federo kubanga Federo tebagenda mubawa oba taliiwo temukisuubira so tekibakaabye maziga. Bwe yeeyitidde munnamawulire omubuuza ekibuuzo mu bibuuzo byadde ayogera wulira kansooke nkaddemu kano. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjaari eti namukasa amaziga amangi tegazuukusa. Alright. Ono ye munnamawulire gwe yeeyitidde. Muli mu parliament. Kabaka alina okunywera sitwagala amateeka gamuyuuzayuuza. Twagala Federo musituke mu kibanja ettaka lyaffe tubalungamya bulijjo. Okugeza wekitiibwa mulungamya ddi babaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga often engage nabo. Buli wiiki awo tewagwa babaka agambye ki? Buli lwembasanga bajja mu bulange tebavaawo bagambye bavaawo mu kabondo ka Buganda nabaati baze nga kabondo teseetaaga kuba na kabondo. Bwemba njagala okwogera ne Muhammad Muwanga Kivumbi sitalina kugira mu kabondo. Bwemba njagala okwogera ne baani abalala. Go ask your grandfather. Tewali buzibu bwonna butulemesa. Deception, perception on the population. Kwate enjogera ya Gamulengejja ogifaananye ya Mpuuga ogifaananye ya Bedi Bwanika ogifaananye ya mukama we Museveni gikwate yonna ogiteekemu bono bakwasaganya enjogera n'endowooza yaabwe ogattemu eyalukwago bonna kekaakabano owulire ebigeri boogera byonna boogera opposite teabako kigambo kyeboogera kituufu kankuddiremu owulire wano wakulu nnyo nsooka wano wakulu nnyo mu likodinga ewo wulira bulungi nnyo. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye Federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjaari eti namukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Correct. Kati ulira kano wano wakulu nnyo ulira muli mu parliament. Kabaka alina okunywera sitwagala amateeka gamuyuuzayuuza. Twagala Federo musituke mu kibanja ettaka lyaffe tubalungamya bulijjo. Okugeza wekitiibwa
mulungamya ddi ababaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga zino? When do you often engage nabo? Hey, y'all come look at this. Buli week awo tewagwa ababaka Agambye ki? buli lwemba sanga buli bajja mu bulange tebavaawo bagambye bavaawo mu kabondo ka Buganda nabo bazenga kabondo teseetaga kuba na kabondo bwemba njagala okwogera ne Muhammad Mwanga Kivumbi sitalina kugira mu kabondo bwemba njagala okwogera ne baani abalala go and ask your grandfather akabondo tusobola okukasinga tewali buzibu bwonna butulemesa. Deception, perception on the population. All right. Mubyewulirideko bulungi nnyo. Kavudde kwanjula katandise. Njagala omuntu yenna nga Muganda ajjandetereyo video nga akabondo ka Buganda akakolera Muhammad Mwanga Kivumbi nga kateseza ku nsonga yonna eya Buganda mu kisanja kino kyokka obe n'ekisanja ekiwedde njagala otereyo video mu kisanja ekiwedde na kino nga akabondo ka Buganda kateseza ku nsonga za Buganda zonna oba ne bwe ziba 2 oba 3. Ne baziba 2 baziba 3 teriyo lwaki mugenzi byayogedde mu ka video nabagamba Parallel State eri Mengo ng'ekikulu kyabwe kye baagala okukola kwe kusooka okutema omuti omunene gweguluwa. Gweguluwa. Wana wakulu nnyo. Abansinga ku myaka n'ababaddewo mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti 1962 Uganda bwefuna obwetwaze naye nga Buganda yasooka okufuna obwetwaze era abatamanya ngamba abalinga Mayiga n'abaseddekezi bateekawo olutalo wakati wa Buganda n'abaana ba Buganda era be bamu be basajja abawaliriza Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa omujja ku bukulembeze bw'ennono bw'atasobola kuba nti bamujjamu ne bamusikiriza ajje afuuke munnabyabufuzi. Waayita akaseera mpawe kaaga bennyini abo ne bamulyamu olukwe nga bayita mu Obote era waava okuseeseetuka kwe mpaka lwe yasinkana bajjajja bamusookayo. Mu kiseera kye kimu waaliwo omusajja Omuganda omugenzi kati Bendikito Kiwanuka eri alina obuyigiriza obumala nga ate yagiza kusereza bamuyigiza kusereza Buganda era Abaganda be bamu bamulwanyisa ne batuuka n'okuleeta Bwete gwe bayita Bwete Obote gwe baweenya bamuleeta Mengo ne bawadizira Ssekabaka Muteesa ateekewo ekibiina kya KY ne baleeta Obote ne bamugatta ku KY wattu mukulu Beni Kiwanuka gwe batawalukusa kwogerako bizibubi n'Omutanda. Nyinza okuba nga nze byenjogera byange bwe nva ku live eno njala omuntu asinga emyaka yaliwo kaawo anzijukizeemu nti mu katubagiro akaaliwo mu kiseera ekyo ng'azina n'Owenkufu omugenzi muzzukulu wa Buganda Bendikito Kiwanuka yafunako olutuula olumu babbiri nasinkana mukamaawe Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa okwogera ku nsonga ze baali bamuwaayira. Sirowooza nti baamuwa omukisa. Muli kuno kuliko bataata bange bajjajja kwe bali njala omuntu akole wano comment yokka ejja comment njala abantu basatu kuba kwe muli kuno abansinga emyaka mwaliwo njagala comment 3 zokka zimala
kumwe waliwo kimanyiiko eyamanyako nti muzzukulu wa Buganda Bendikito Kiwanuka yaweebwako omwaganya gonna okufuna oludda olwogera ku nsonga ze ne Ssekabaka Muteesa? Nga tonnasala gwakawala tosala mu bakalenzi. Ebigambo ebyo baafuutiika ku Beni Kiwanuka omusiiga enziro n'omulwanyisa. Nga bamulwanyisa bamukubaganya n'Obuganda Mayiga system yeni gyakolera olugyakozesa olwaliro okuba kyo Kyagulanyi ng'amukubisa Buganda yennyini ng'ate si mwana wa Buganda Mayiga. Njagala abantu basatu kuno kwe muli bantu bakulu kola wano comment ziri ssatu. Bawa Bendikito Kiwanuka obudde asinkane mukama we Ssekabaka Muteesa ayogereko ne Ssekabaka Muteesa mbuulire obuzibu bana basajja. Comment ssatu zenjagala. Bawo information gye butannafuna. Wali kumulira kyenda mwenda toyogera vaawo wano. Wakyenda mwenda lindako malufuna no comment ssatu. Ojja kudda. Mukyala Margaret Nanyongo oli luddawa. Mukyala baagala Evelyn oli luddawa. Farida Shan agambye nedda tewaali. MC Nomani Majiga Nkokota yaliiwo. Kyenda mu mukaaga mbage musuke muve wano. 1979 MC Ganja tewaliiwo. Twali byakapale. Wenkumbi ebiri gendo onywe jolo jazz. Wenkumbi ebiri gendo onywe jolo jazz. Tewaali uno mukyala Margaret Nanyonga yabadde alina okumalego mu kibya. Tebaawa lukusa oba tewabudde bonna muzzukulu wa Buganda Bendikito Kiwanuka kwogera oba kwogera saidi ye n'abuulira kabaka we nti munnange bino banjogerako bikyamu tebaamuwabudde. Baamusibirayo ne bamukala katampaka kuwulira bubi mpaka okutuuka okufa. Kati wano wetujja olwaleero bwe twava ku Beni Kiwanuka wajja waawo abantu bangi nnyo abaali waawo. Naye omuntu eyasembayo okwagalwa Uganda yonna n'Abaganda yali omugenzi Kironde Lule. Abaganda bagamba twagala Lule oba tufa tufe. Baagana okulya, baagana okukola buli kintu nga baagala Lule. Yoseritiba Habulwa ng'ali mu research bureau ng'asinzira ku City Square yakola koma n'agamba fagia wote. Ekigambo fagia kya Luswali kitegeeza nti sagula bonna banaazeewo fagia. Yoseri yali mu state research nga yadumira ekibinja ekyabambega n'abakuuma eddembe yagamba fagia wote. Baakuwa Abaganda amasasi okumala obbamala nga Yoseri kennyini yakikola yagamba fagia wote maliza wote. Abantu nga baagala Lule oba tufa tufe. Clean all era baba cleaninga. Teri Muganda yaddamu kwagalwa bannayuganda bonna ng'oggyeko Lule. Eyali azzeekawo yali omugenzi Haji Nassantege Ssebaggala. Ne Ssebaggala okubumanyifu bwe bwali wano mu Kampala wano tebwali wokka. Bwatyo Lule n'azikira n'abalala. Ben n'azikira n'abalala. Olwaleero soko simbe wakati awo. Museveni yakimanya tosobola fuga ggwanga Uganda ng'Omuganda ali Muganda ayagala Abaganda bonna nga ne bannayuganda bamwagala ba mu bitundu by'enjawulo. Kwekola zi memorandum of understanding zebakola endagaano zebakola mu mambuka bajje n'abasinga nga gye bali n'abamu bakyaliwo olwaleero ne bakwata kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II gwe bajja Bungereza nga bamuletedde political matters nkiddamu bajja okusaba Ssaabasajja Kabaka
ajja abeegatteko agamba Abaganda balwane bamuleetera under political matters. Bw'amala obbayambako ne bawangula olutalo olwo bamujja mu political matters bamujja mu cultural matters. Kubanga baakimanya nti singa asigala nga tebamukutte bulungi tebalina bagenda kubeera ebbanga eryo lyonna oba muntegedde bulungi. Museveni bwe yali ng'anoonya Ssaabasajja Kabaka yamunoonyeza nsonga za byabufuzi. Era najja n'agamba Abaganda tulwane bwe tumala okulwana bagenda tuddiza buli kimu ekyaffe. Ssaabasajja Kabaka bw'amala okujja n'ayogera n'abataka n'ayogera n'abantu be ne bakkiriziganya ne bayingira olutalo nga bali byabufuzi. Bwe bamaliriza olutalo nga luwanguddwa Ssaabasajja Kabaka akyatamanya n'Abaganda nti kaali kanyeebwa. Olutalo nga lukwajja wakati lwalimu ebiwayi bingi nnyo nga luli mu Buganda. Naye ebiwayi ebyo byagenda bittibwa abamu nga beegatta ku Museveni olw'okwanguya nga bakoze endagaano endala. Wabula buli kibayi kyonna ekya Muganda kyazikirizibwa bagenda otuuka ku lujjuliro wali nga wasigaddewo ekiwayi nga kimbibiri. Era ekiwayi ekyayingira kuwamba Kampala tebakulya ssente zo nti Kampala Museveni yamuwamba nedda. Eyawamba Kampala yali Dr. Rutankome Kayiira. Museveni gwe yamala neyefuulira n'amutta nga n'abamutta bamu bakyaliwo. Era abaana abaasigala badduka kipayoka abali mu diaspora abalala beekwese mu Uganda. Nkuza luddawa bwe bamaliriza okuwamba olutalo olwo Abaganda bagenda baali bakoze enteekateeka ne mapping ey'okutwala ettaka lya Buganda era maapu eyo ekyagenda mu maaso bakyalitwala mpaka nga bali mu kibuga wakati mu Kampala wakati bwe pala. Mu nteekateeka yaabwe ey'okufuga emyaka 5 plus enteekateeka ssemateekateeka eyo yakutwala ttaka ly'Abaganda mpaka nga batuse mu Kampala wakati kubanga kyekigenda maaso kumwe tewali yakiraba. Genda onoonyereze ku buli atwala ettaka ly'Abaganda yaani. Mu kifaananyi bajja kuteerayo Namukasa bakuteereyo mubiru nga si mubiru waliyo omuntu mulala ettaka lyonna balizinzeeko lyonna. Kati bwe bamala okukwata Ssaabasajja Kabaka ne bamukozesa endagaano ze bamukozesa n'amujjambya obufuzi bamufuula kalico ne banne bonna ow'Ebusoga ow'Ebunyulo ow'Ettoolo ono y'Omumaserengeta baamugaana okukola ekintu kyonna ne batuula bulungi nnyo. Ne bakibala nti bagenda kutandika okunyutralizinga buli Muganda yenna economically, politically, socially. Badde bakikoze. Kye batamanya nti eyinza okuvaayo omuntu omulala. Omuntu omulala avaayo ng'ayagalizibwa Abaganda bonna. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati balina okukola enkola y'emu gye baakola Ben Kiwanuka. Nga bakozesa amagye gaabwe ge baateeka emmengo. Bokulwana ebyobufuzi byabwe ng'abirwana bakuba omwana wa Buganda kubanga bakimedde Ssaabasajja Kabaka essaawa zino mulamu lwakuba twogera nga kasita bajjawo Ssaabasajja Kabaka ne bajjawo Ronald Kyagulanyi Ssentamu ne bajjawo munansonyiwa bwe bajjawo Ssaabasajja Kabaka ne bajjawo Kyagulanyi Robert Ssentamu. Goro yaabwe eba ewedde era buli munnansi ye ne tutegana either you go silent, you hide like a fool, or you keep quiet. Abasajja batwala ensi kubanga bo bakibala balina kulwana Kyagulanyi mpaka kuwulira bubi. Kati saagala muntu yenna akulimbe nti byolaba ku social media mu mawulire ku TV nti balwana Kyagulanyi tebakitegeeza. Bakitegeeza bulungi nnyo kubanga kisasulire kitya. Kansokenzanya akatambi kano bwenkazanya nja katimba enkya ku makya naye buli muntu yenna saving akatambi kano for further records.
nzanya katambi kano naye bwe nkatimbe ngina katima nga nfudde ku live wabula ka saving for further records or for further reference very soon or later before June next year kuva kati bili ekiri mu katambi kano kijja kuvaayo. President Museveni atufuze emyaka ana mugamba aveeko akati bwe mugamba tuvaako n'avaako. Wafunye omukisa okubasenkanako bwabadde Bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa. Nasekanya abantu bangi nnyo. Nze saabalabi waliwo abantu bana omu babiri basatu bana ababadde beekalakaasa. Omu babiri basatu bana. Naye ng'eno ndi mu bikumi n'ebikumi by'abantu. Simanyi nendooza mu bana abayingidde mu kifo we twabadde ab'engeri ng'ezo baabaddewo. Era buli lwe tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka. Ebyo ne mu Amerika byaliyo. Ne mu Amerika byaliyo. Ffe tetuli oba kino nkyogere mu Luzungu. I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader. And a distinction must be drawn. Siri mu Luganda activist bamuyita bati Adamu mukakaalukanyi w'ebyobufuzi. Siri mukakaalukanyi wa byabufuzi. Sigenda kamalayo. Si mu kakaalukanyi wa byabufuzi. Crompton nabagamba omwami ono akozesa ssente za state ng'ayita mukyala gwe bayita Jenny Kuraje. Era n'entegeeza omukulembeze wange nti abasajja abeeyita Abaganda bonna bali mu America mu structures ze zonna Mayiga yabayiseemu era bakolera Mayiga secretly. Wabula very soon bagenda kujja bejjeyo tebavudde mu Nuupu bagenda kukolera ani Mayiga. Era omwezi guno nga gugwako ba November nga atandika omwami ono agenda mu America kimpowooze ayingire Canada kimpowooze addeyo e Bulaya kimpowooze amalirize ng'ali Bungereza. Olwaliro meeting zituula mu bifo ebyenjawulo e Bungereza nga discussinga bute bagenda kusula Kyagulanyi naye nga abaziri be bakungu bayita bakungu ba Kabaka bonna banyabo ne bassewo. Omwami ono agenda kwesimbawo naye alina kumala kujjawo Kyagulanyi ng'akozesa abantu be bano bonna. Agambye si mu kakaalukanyi wa byabufuzi mujja kujjayo akatambi kano ng'amaze okulangirira naye mbagambye mu Europe enkwezengeze ze yayita basajja ba Kabaka bali mu kukola structures za byabufuzi. Bungereza n'otogera essaawa zino bali mu kutuula meeting zituula. Canada zure kyeki mu America ziri mu kutuula sente zaayise. Yensonga lwaki sente ziyitidde ku social media kati nabagambye eri abaana batunze page zaabwe eri abeetunze eri abagenda okujja nga balumba Kyagulanyi direct ekyo nayo kyatandise mu kiraba naye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiruwa. Nazzi kuno gye twakulira eyo era gye baatuzaalira bw'ozaala omwana abeera bagiyita batyo omwana abeera lupapula lukalu gw'olujjuza by'oyagala byonna. Bwebeera essimu olugigula n'ogisaanukula ebeerako n'ekintu kimu kyokka kyakkuba ebisigadde byonna gw'obijjuzaamu ne byeyagala okole gw'obiteekamu. Be babaana be tuzaala. Omwana empisa ze z'omukulizaamu n'ebintu by'omukulizaamu byabeera. Era baga nti omwana gundi mulalu era obulalu bwava ku famire baamutendeka obulalu bwali mu musaayi. Naye dda ffe baatusomesanga nti bw'oyitanga ewa mulirwana ng'alina ebikajjo oba alina amapaapaali oba alina amatugundo oba alina ki tosalanga mu kibanja ky'omuntu n'oyingira n'obba. Genda ewa mulirwana oba si mulirwana wantu wonna w'osanze okyame mu luggya obagaye bannaaye amannya ganze gundi nzaalibwa gundi ndi muzzukulu wa gundi wabula omutemampola tegundi bubi. Mbadde mpita yita ne nsanga nga mulinde ebintu ABCD badde nsabako kulyako. Bagenda kuwerekerako ogenda olye by'oyagala n'okusiboosiba otwale so tobba. Biba tebaatuyigirizanga. Omuganda omutuufu teyeekweka era teyeekomoma.
abalwanyisa baganda bannammwe abaagala okujjako gavumenti ya Museveni efuze neeta abaganda ne bajjako n'ebyabwe bwe mulwanyisa Kyagulanyi essaawa zino muganda kigo mugenda okuleeta omulala ayagala mu nsi yonna okujjako nga namwe mwene bwe mugoba bw'oba oli musajja nnyo ebiri ogenda ngenda kwesibwa okuba pulezidenti era obuulira abantu manifesto yo oba ebintu by'ogenda okubakolera nga totaddeemu Kyagulanyi oba oli mu DP oba oli mu NRM oba oli mu SPC oba oli mu FDC oba oli mu PPF oba oli Mengo Mayiga bw'oba tolwanyisa kusaanya Obuganda na kusaanya Mukama wa Ssaabasajja Kabaka na kusaanya omuzuku wa Buganda Kyagulanyi yimirira n'amagulu gaabiri ogamba abaganda ati ngenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga teri agenda kubeerako na buzibu n'ebintu by'okwebuzaabuza ng'afukaanaaba ng'olwana muzzukulu wa Buganda nga gw'olina ebigendero ebibyo ng'osaanya Buganda njala kutegeeza mwe mukyalina ewammwe gye mugenda okudda e Rwanda oba e Tanzania ffe tetulina gye tulaga mutunula okusukka ku bikookobya ku bukookobya bwombe buno omusibira mu bwafu z'emyaka 5 ensi ekomekkereze ye musaayi ng'evudde ne mu mbeera etya eggwanga lya Somalia embeera gye lirimu byagenda otuukawo byonna nga buli kimba kiraba nga kyemulaba ekiri mu Uganda essaawa zino buli omu nga asirise yava mu ngalo kati yafuuka kisekererwa Sudaani y'amambuka buli kintu kyonna ekigenda maaso lwali n'obutabanguko okutta abantu byonna byatuukawo nga bannansi balaba okweyagaliza nga badikiteeta bafuukidde wabula nga buli omu asirise abeeyagaliza Sudaani yafuuka matongo nakati ekyali matongo ne Sudaani y'amambuka bwetyo Libya etuuse okubanga yonna bagisudde ku ttaka nga bannansi abaali balina okwogera bonna buli omu yali asirise kiki ekiri mu Libya Uganda eyolekedde ekiseera ekizibu lw'abantu mu abatasobola kuyimira ku magulu gamwe ne mugaa nti enough is enough tetukugamba nti gaa Museveni enough is enough kubaga tosobola kyogera wabula bw'oba oyagala kwesimba tolwanyisa muganda muno yimirira ogambe nange ngenda kujja kwesimbawo obanga ekigendera kyo kyakujjako Museveni oba kyakukulembera ggwanga gye mukoma okuteekawo butakkaanya muleetera emitima gy'abantu abamu okukyuka okudda mu bintu bye kati kankubule mu kina kimutamanyi mu famire ya Museveni ye abaagala okufuga balina emmundu Muhoozi ayagala kufuga ayina emmundu mpulira bajja n'abala basirise balina amamundu eri abali mu UPDF n'abasirise balina amamundu eri abantu basekinomu nabo nga balindiridde buli omu ayagala bukulembezi bwa Uganda kubanga balaba abantu abandi badde abayamba okutereza ensi ne baga nti ekimala buli omu azinze emikono ali bwali muli malindizi mulinze gwali tabanko buli mwatandika okwogera ekisiru we wish we knew nga ensi badde gyekyuka nga temugira bintu bikyuka mu biraba Mayiga saagala weebuze yimirira ogambe nti ngenda kwesimba ku bukulembeze bwa period todda mu structure za Buganda kubuzaabuza abantu kola system ya divide ng'olwanyisa Kyagulanyi no mpuga yimirira ogambe nti ngenda kwesimba ku president buli omu aleete ideology manifesto abantu basalewo naye mutandise okukola gangas groups museti mwagala kuleeta ensi etabanguke kubanga Museveni akimanyise munnansi y'okujona tewali budde nammwe bannansi abefudde bannansi abandi badde batula baga nti ekimala tunulesi mulimu kukola bintu bya kisiru atolwanyisa muganda munno njagala ombuulire abanyankole baka balwanyisiza Museveni njagala ombuulire abanyankole omeka sole abanywana baka balwanyisiza Museveni Mayiga namwe abadde pibuloko
n'abali mu Buganda. Mumbulire Abanyarwanda ameka, Abanyankole ameka abalwanyisa Museveni. Where are they? And how many are they? Buli omu asiriza kati buli mwaka kutte kungala ndako musajja ne yagira bituufu nkubuuza Abanyankole ameka abalwanyi genda since 1996 lwe twatandika okulonda bakubano bonna bali amuleeba abaza mwesimbako nga yabateekamu ng'Omunyankole ali serious fucking serious oba Omunyarwanda fucking serious alwanyisa Museveni ali luddawa naye mmwe ne mulwanyisa Ben Kiwanuka ne musuula wali ne mulwanyisa Lumu Lule ne musuula wali Muwanga yalina ebizibu kuba yali kajja bangu ne mulwanyisa Semwogere Paulo Kawanga ne musuula wali ne mulwanyisa Dr. Andrew Tankome Kaire ne musuula wali ne mulwanyisa Kamyankwanga ne mulwanyisa ne musuula wali mulwanyisiza Paulo Kawanga Semwogere musudde mulwanyisiza Dr. Sebana Kizito musudde mulwanyisiza Alihajja Nasser Ntegese Bagala musudde mulwanyisiza ani omulalawo mulwanyisiza muli mu kulwanyisa Kyagulanyi era mwagala gwe mugenda kubeerawo naani ani agenda obbayimirira mbigere mmwe basajja mmwe ne comment section yimbidde tekyasobola kutayipinga buli omu agamba buli omu kati afirizinze mutayipinge temufirizinga buli omu mulwanyisiza n'otuuka n'okulwanyisa Mukama Ssaabasajja Kabaka omutte kubanga kuyagala buyinza n'akabinja k'abantu abatono Lwaki nsiise kubanga mwamusazeewo Obuganda ne Uganda ojiwayo mikono gy'abagwira olw'okuba mwe mufunye kye mufunye abatono. Lwaki buli Muganda afuna ssente taddamu kukola kintu kyonna kitunuulira ku Baganda balala babaddewo batya? Buli Muganda afuna ka ssente nga baako waatuula tanyega. Abagezaako okulwana bafune kye bafuna balwanyisa ekitali ku mawanga malala. Olenza ogati si Baganda ga si buli alina erinnya egganda nti Muganda ate si buli ayogera Obuganda nti Muganda nedda. Wabula abantu babateeka mu buteesi okoona ekifaananyi ky'Abaganda n'okwonoona amannya gaffe n'okukyusa obulombolombo n'ennono. Bino ebigambo si byange. Baganda is serious. You hosted Museveni in Wales for 5 years. You must also help us to make sure we must encounter fear, intimidation, money, and then be resistant and fight for a cause. So Museveni stayed in Kampala and Uganda. And
posted it for the 35 years. 40. It's coming to 40. We will only come and help you to remove it. But we must start the process. Nobody can come from Agabo Kulu and remove Museveni if you don't initiate it. Because we have to pass by Aduero, Nakasongola, Boko to reach here. So if you don't join us, we will be walking like pilgrims who's going to Namugongo. So no, there will be no use. So I want all leaders who are in Uganda to begin struggle to liberate Uganda. We will help you. So Baganda, it is up to you. Once we only come together. The Giga is in your post. You must start removing it. We will help you to remove it. May God bless all of you. Ebigambo si byange. Ndowooza mbiwulidde bulungi nnyo. Nono yennyini n'abagamba ng'ate ka gurupu kammwe ng'essaawa ye ekyakola mu bwongo. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri. Buganda ne DP. Baagala bitiibwa, bawerekera balala, basapoota b'abantu balala. Ndowooza owulidde. Kati njagala mumpulirize bulungi nnyo wano we tulaga. We wali okulya n'okukomba essowaani. Ngenda kuzannya akatambi kano mukawulire. Nja kuweereza ebbaluwa. Ono ne Mabike ne Lubowa. Vincent Mayanja yabagobye ku bintu ebikwatagana ne DP block, gye bayita DP block. Era ali wano kubanga bano balina kye bafunye. Makyati tabadde mutuufu ogamba nti bye mukola mukolera Museveni yawe. Nkuleetera bano kati bo batula. Bano basajja battu bapangisiza n'ekitebe Namirembe wano. Kati ebibatabudde ewaabwe zensimbi ze bafunye eyo saagala gendayo kamaliriza na maliriza nga abantu bawessuubi mu DP obudde bumpedde. Yes, it is known. Mwapangisiza ofisi wano sente mwazijiwa. So kakati olaba nti bw'oba abatabangula programu zaffe opposition nani bwe baali balonkinga kuba bano basooka kweyitako UID alumni ne bakola olukiiko kamaliriza na kano nzikiriza ebintu kamaliriza na kano ne bakola olukiiko ku Africana. Ono yennyini kamwa koogera ne Lubowa bampita ne bagamba ekibateesezaawo ekintu kiri ekisooka baagala kubeera aba MP. Ekyokubiri baagala akasajja kali akekamwokya kabenga 226 nga bategeeza bosi w'abano nga taliiwo era wekennyini kiwulidde bye mbagambye nkaddemu okawulire oyo sirumbuye ali mu kavidiyo ako baagala 226 nga akasajja kekamwokya tekakola ki tekaliiwo oyo sirumbu yayogera ankakuddiremu anja kuwe bw'oba batabangula programu zaffe opposition nani bwe baali balonkinga kuba bano basooka kweyitako UID alumni ne bakola olukiiko kamaliriza na kano nzikiriza ebintu kamaliriza na kano ne bakola olukiiko ku Africana. Ono yennyini kamwa koogera ne Lubowa bampita ne bagamba ekibateesezaawo ekintu kiri ekisooka baagala kubeera aba MP. Ekyokubiri baagala akasajja kali akekamwokya kabenga 226 nga bategeeza bosi w'abano nga taliiwo era wekennyini waŋŋamba wamaawo nga gwe tujja tuzze mu kyama wamaawo nga gwe siise kaddusiise nga mpita gwe atudde n'oli nkuzze mu kyama muzika mukulu kaddu mukasa lwaki ono ateredde oli yatudde ku magwa because nzize kubuulira bannayuganda nga mpita gwe atudde n'emaawo wali nga mpita gwe nkuzze mu kyama. oli ayinza okugamba lwaki nzanye nnyo political short videos olwaleero mu Bulange Mmengo
kankunyonnyole okusinziira ku nsi bw'etambula n'obuvuyo bwakolebwa emabega ffe tutaali bannabyabufuzi abajjonkezi bakozesa nnyo omukisa gw'abantu abatono abaaliwo mu biseera ebyo ne bakozesa nnyo omukisa gw'Abaganda obutavaayo kwogera ku nsonga zino ng'abasalira obusalizi akabinja k'abantu abatono okukola buli kimu kyonna ekyalina okukolebwa kitya Omuganda yenna okusurvivinga mu Uganda olina okubeera nga muganda munno akuli kumpi era nga yakuweereza. Omuganda yenna okusurvivinga mu Uganda ne mu Buganda muganda munno bamumpi bamuddugavu omweru bw'alina empisa embi alina kuba nga yali mu afiisi ekuweereza ekitali ekyokootakoota mu Gaalumonde. Ekyo kitegedde bulungi. Obwakabaka bwa Buganda okubeerawo nga ne Ssaabasajja Kabaka waali Abaganda obutabungisibwa okuggyibwa ku mataka n'okugobebwa ku mataka gaabwe n'okugasenda. Ebyobufuzi bya Uganda birina okuba nga birimu Abaganda bannakabala oba bakaswa nga be bali mu yafeesi ezo. Olw'ensonga abasajja bwe twabayamba okuggyawo gavumenti ezaayita nga tewaayita wadde ekyosi ne batwefuulira ne batandika otutta omukuumu paka olwaleero. Era y'ensonga lwaki amataka bagatwala Abaganda bafuuse ekisekererwa buli kitundu kyonna kubanga abakola ebintu bino si basajja Baganda. N'endagaano ezaakolebwa Mayiga ze yakola ne Museveni gye nabagamba Memorandum of Understanding yonna yagikola nga yakusaanya Obwakabaka nga n'asemberayo ddala okuvaawo ye nga tannavaawo ye Ssaabasajja Kabaka. Memorandum of Understanding gyeri. Kati gwe atuddeeyo n'ovumalumbu yenze ndi TV nkubuulira bino bijja kuvaayo. Ebyobufuzi bye biviiriddeko ensi za Africa okudda emabega nga naddala banna abafuga ensi ezo si bannansi kye kigenda mu maaso mu Uganda. Gwe Omuganda okubeera ng'olina emirembe ne Uganda okuba nga eteredde alina okufuga ensi alina kubeera munnansi. Okusinziira ku mazima agaliwo ekitawaanya Bunyoro Obunyoro Abanyarwanda baagisalako ne bagitwala. Ekitawaanya Abaganda Abanyarwanda baasalako Buganda baagitwala. Ekitawaanya Amambuka muzzukulu wa Fara Aidid oba Saidi Baare Salimu Sale George Akanda naku yabatuddemu. Kiki ekigenda okuddako kukyusa bya bukulembeze buli kintu kyonna kidde gye kirina okubeera. Abatamanyi byafaayo kambi bajjukize. Obufumbo bwakolebwa wakati wa Uganda ne Buganda weebuli mu buwandiike ne byasalwawo ng'obufumbo mubugendamu Obuganda egenda bufumbo bwebiri nga singa ebyasalwawo biba tebituukiriziddwa mu bufumbo obwo Buganda yaddemba okuva mu bufumbo obwo. Naye empapula zino zonna baazookera mu Republic House gye bayita Bulange naye waasigalawo kopi nga n'emisango egimu gyegiri Ebungereza nga ne Bungereza ekimanyi. Gy'okoma okusirika gye bakoma okutuulako. Waliwo ekizinga wiiki eno Bungereza ekitutte emyaka egisukka mu kikumba kiyita Chego Island. Chego Island bawaabidde Bungereza balwanye ne Bungereza emyaka gigenda mu myaka 10 nga balwa finally Bungereza genti motosinze Chego Island zikyudizizaayo ne bakiddiza Mauritius bwe mbaseera bidde nenga kizinga kyali kyetongole bajjako bannansi bonna. Mbagamba obufumbo bwona empapula eziboogerako gye ziri tetugenda kufanga biyengi. Tetugenda kufanga biyengi. Endagaano zaakolebwa nga obufumbo Buganda eddayo ne yeetwala. Gye tunaakoma okusirika nga Omunyarwanda atumanyirako esabano bamayiga batudde Mmengo tetugenda kuwangaala bagenda tusendawo. Mayiga yennyini akimanyi yabeera nga ku programu ze ebibadde mu mawulire olwokutaano nga ayogera ne muzibe ne bamunnyonnyola bakasiru n'agamba ng'aga nti eyo omusajja ayogedde ensonga ntuufu. Mayiga yayogeranga olwokutaano nga tannafuuka Katikkiro alagawa.
wali wava olugero lugamba nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa akasajja keesetinga dde wano nga koogera bye mwagala muwulire ne koogera ne ku bufumbo bwennyini bwenjogerako nti Buganda twagala okwekutula kubanga ensonga zaffe tezisobola kutuukirira nga tukyali mu bufumbo buno. Ono abagamba essaawa zino yaani si yoli yagenda ku leediyo ku CBS buli Lwakutaano. Si yabeerangako. Naye ate nga mulidde wensi ekikoowe kino nze nga nzibula njogera ensonga zino nfuna emirembe mu mutima. Kubanga mba mbyogedde ensi n'ebitegeera abatabitegedde n'abeebuzabuza nga bafuka banaaba bajja kiro zaako. Naye ng'okutya kwange nga nfundikira vidiyo eno kano muna akasalayo Uganda yandiyolekera ebigere bya Libya oba ebya Somalia naye nga buli omu alaba omuntu yekka alina okutaasa Uganda obutagenda mu mbeera eyo. Bamuyita Ssaabasajja Kabaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde bonna malindirizi. Kyovola abantu baagala kubajjawo. Baagala kubajjawo lumu bakole kye bakola. Kati kambasese. Olwaleero essaawa zino ndi ku mutimbagano kuno bagamba ensonga zino bo bali mu kutuula kusala ntotto bote bagenda kutta bantu nkiddamu olwalina kuz'omwezi ziri 6 wotwogera bali mu kutuula kusala ntotto bagenda kusaanyawo Muganda. Nga ne gye bujjako omwaka guno nga gutandika kale ekyezikayihula Omunyarwanda agenda kkomo mu Kampala. Ekimukomyawo kukwata buli Muganda yenna Nakabala origino agenda okujjayo form ng'ogenda kwesimba ku bwa Chairman LC 5 oba ku bwa MOP. Kino ne top secret. Either bagenda kuteekako emisango bakuteeke mu kkomera nomination day tuuke nga toliiwo you are nowhere to be seen. Ekyo bagenda kikola kibagambe kano mujja kasalayo. Kayihura akomawo. Mission ye ntuufu ya kutandika kufeffeta buli Muganda ye no origino agenda okwesimba ku Chairman LC wa MP nga Muganda bagenda kukwata before nominations zigenda okutuuka nominations nga tolina wogenda kulabikirako bo bayisewo abantu baabwe. Ekyo kimu. Group ez'ebijambiya
ziri mu kutendekebwa. Gurupu zino bazijja mu ba top profiled criminals okwetoola eggwanga lyonna. Baba traininga ku faamu za Kayihura, ku Seemwayi, besi yaabwe enkulu eri mukono. Besi yaabwe enkulu eri mukono. Wetwogera olwaleero balina abavubuka bakawuula bali myaka 14 ku 16 bali mu kutendekebwa basukka mu 3,000 bali mu kutendekebwa. Naye abasinga obungi tamanyikiddwako buvuuna buddo bali mu kutendekebwa. Bannansi ebifo babimanyi basirise bali mu kutendekebwa buti bagenda kusanjaga Muganda. Eyo kampo temugijja okubanga zinamazo jaloketi nga njimanyi weeri n'abagiri mulimu abaana nge 12 bali mu kutendekebwa. Omulimu gwa kusanjaga Baganda na buli mbeera esoboka. Bali mukono. Awo tuvuddewo. Nabazanyira vidiyo eno kanjibaddemu olwaliro mbazanyire n'ebimutategedde. Eno vidiyo mugiwulirize nnyo mugenda kutya. Alipoota ku butwa obutta abantu obumba bubaweera mu mmere obulala buva mu buwowo bwe mu gavumenti ey'omwaka 2022-2023 abantu 15 basangibwa mu butwa obw'enjawulo mu mibiri gyabwe. Alipoota eraga nti abantu abasoba mu bitundu 200 basangibwa mu butwa obuva ku birime. Abasoba mu bitundu 200 basangibwa mu butwa obuva ku bintu ebikozesebwa ewaka nga GKs engoye. Abantu abasoba mu bitundu 14 babujjibwa emisota so nga abantu abasoba mu kitundu kimu ku buli 10 babateera obutwa mu mmere ate abalala ebitundu 2 ku buli 10 obutwa babujja mu kussa mukka mubi. Abantu abaweza ebitundu ebisoba mu 63 ku buli 10 baweebwa obutwa mu bugenderevu nga be basinze okukosebwa ennyo so nga obuwuubwo eddagala lya Ibuprofen, paracetamol, sanitizer, eddagala eriziyiza okufuna embuto nabyo bivuddeko abantu okuba n'obutwa mu mibiri gyabwe. Right, tugenda gendayo. Kati njala tegeza mwenna banyinaffe ne baganda baffe bagula amalagala ku online n'abagagula mu pharmacy za Uganda. Waliwo amalagala agagobwa mu katale k'ensi yonna. Naddala mu abaagala okwesiriminga oba okusala obunene oba omugejjo. Waliwo eddagala mutera okukozesa baliyita Linda Plus, eddagala lino liva mu bazungu. Eddagala lino lyaweerwa 210. Lyaweerwa 210 terikakkirizibwa naye Uganda litundibwa. Eyo litundibwa. Lya bulabe nnyo eri omuntu. Bwe lituuka e Uganda bassaako logo bagiyita Nize oba Niza naye nga gwatumizza Linda. Kati e Uganda likyusibwa ne bakuwaamu eddagala eddala oba lyo lennyini nga liri yawerebwa. Njagala owuliriza vidiyo eno bulungi nnyo okwerinda sibutya ensanafu etambula egaludde. Nammwe abamira empeka Uganda mwegendereze. Wulira. Hey guys, my friend was sick and when she was taken to the hospital to do a medical checkup, the doctor asked her what she was using. And she was like, I was using some tablets, pills are called Neza, which is not Neza even, it's called Linda. So when she got this, the doctor said this is not allowed to be taken. But it hit my mind. Now I'll show you why the doctor said. But when we went to Google, this medicine was taken off market in 2010. Because it does not qualify to be taken by human. It contains substances. I'll show you. So we get one pill here. Okay? Because when you open the pill, it's powder, yes.
You open the pill. It's powder, right? We're good on that, right? It's powder, plain powder. But when you mix the pill, the powder, with some little water, like this, okay? Then you mix the powder. You see the substances I'm talking about. These are the substances the doctor was talking about, okay? So, after you mix too much, you get these metallic substances, okay? So my friend has 70% chances of getting cancer because she got abdominal pain, vaginal pain, and she has lots of acid in her body, right? So when you pour this on the tissue, it rolls like wheat in ngano. You get a point? I'll show you everything. I don't want you people to say I'm fighting someone's product. But this one, this is a metallic thing. You see? Okay. So this is our powder. Okay? This is our what? Our powder. Okay? This is our powder. Imagine which kind of powder. After pouring water, it dissolves into like wheat. Ingano. You get a point? So we mix like this. Okay? So before using anything, you have to take care of what you are using. Okay? This is our product. It's called Neza. And this one is not the real product Neza. The product is called Linda. Why should I call it Linda? Because it is written Linda. It contains acid within it, and it contains small particles that are metallic inside it. So you have to be careful. If anyone is saying I'm saying wrong, prove me as I've proven you. Okay? So the lady selling this, police should intervene because people are going to die. If I'm saying wrong, someone should prove me. Bisigadde buli omu alina kwetegerera ng'omuntu n'osaba Mukama Katonda wo akuyise mu njega. Nazzi kuno okutegeera kwaffe kwawukana n'endowooza yaffe yawukana. Naye abatambuddeko bw'ogenda nnyo mu nsi z'aba Asians, muno muli Japan, muli China, muli Malaysia, Singapore, Vietnam, ani. Badda ku nkola zaabwe enkadde ez'eddagala ly'ekinnansi tebakyazunga n'eddagala ly'amagulumeero. Wattu ng'oyagala okulaba ku bazzukulu bo n'obutafuna ndwadde na kugejjanga ente za nnaadi ze bagenda okulya ku Christmas oba ku Idi, nkusaba toli mu bwangu tandika okwemanyiza eddagala ly'ekinnansi. Omululuuza n'ebbombo biwonyeza ddala omusujja kasitoba ng'ogenze ne bakkebera bakizula ng'olina omusujja. N'amalagala mangi nnyo agasobola okuwonya endwadde ez'enjawulo. Njala kubagamba ekigambo kimu nti embuulire etefa yonna. Lwaki embuulire etefa yonna? Buli kintu kyonna Katonda kye yateeka ku nsi nga kiri kyefaananyiriza omuddo ddagala. Lwaki ddagala? Wattu embwa maguja ng'oggyeko mmwe ze mulina mu nnyumba ez'ejjanjaba, embwa z'ejjanjaba zokka. Embwa bw'ewulira ekizibu ng'egenda ku ttale eri omuddo, zimanyi omuddo gwe zirya. Ne bunnamunda gibwe butyo. Bukkapa buno bwa mwemuyita bukkapa bugenda ku ttale ne bulyayo omuddo ne buwona. Naye ebisolo ebirala birya omuddo ne biwona. Kati gwe omuntu ategeera alina omutwe n'amaaso n'amagulu, bwe banga ekisolo kisobola okumanya omuddo gwe kirya ne kiwona. Wagwan people. Wano waliwo ayinza okumpakanya nti embwa teyejjanjaba. Va ku zino ze mutwala mu malwaliro bazikuba empiso. Embwa zigenda ku muddo ne zirya omuddo, emanyi omuddo gw'erya.
buno bukapa bunamunda bugenda ku ttale buli omuddo gombaye ne bulya okasana keeguganga kawonye n'ebisolo ebirala nemmwe oli bwakusanga onywedde mbu oyo musawo muganda si musawo muganda Katonda buli muddo gwe yateeka ku nsi gwa kiragala oba omuti dagala Ompulidde Ompulidde bulungi nnyo ebisigadde buli omu kozesa omutwe gwo weerebereremu otherwise gy'okoma okwagala okukozesa nnyo ebintu byaba magulu meeru gy'okoma okafiiramu kubanga nabo bennyini baabibuuka ngoba oyala kumenti abazungu babuuka ebintu byabwe buuzaako abantu ababeeramu bajja kukubuulira buuza ababeeramu abazungu babuuka ebintu balina ebintu bakolanga birala nnyo goloza ki kati bwogenda ku social media kuliko abantu abateekako emisomo egisomesa okwejjanjaba n'ebintu by'olina mu nju by'ogula mu katale nagga nti gatta kino nakino ofune era ogenda obikozesa sometimes nga bikola naye okujjanjaba kwonna kuva mu kukkiriza n'okuwona kwonna kuva mu kukkiriza nga bw'ogamba nti funa essuubi era n'essuubi ojja kugaggawala bw'okkiririza mu kintu wattu kibeera mayi waliwo ekintu Katonda kyakola kintu kiri bwe kiti bw'abantu moto mukitobola kitegeera bw'okkiriza owona bw'otakkiriza towona ne bakuwa eddagala lya siriimu nga tewekkirizaamu okukkiriza kwakugwamu nti osobola okuwona ne bakuwa eddagala lya siriimu nga lyafulumya ejjo era ojja kufa kibakugamba nti togwanga mu ssuubi teweemalanga mu ssuubi nkiddamu ekisinga okubonyaabonya n'okutta abantu kugwamu ssuubi kwemala mu ssuubi teweemalanga mu ssuubi teweemalanga mu ssuubi kyovola nti omuntu bakujjaayo bakukebera ng'olina siriimu basooka kukutwala mu kusomesa kye tuyita counseling ne bakuzaamu essuubi toggwanga mu ssuubi mu kintu kyonna ky'okola abantu abeetuga babaweddemu essuubi abeewobutone b'esiriimu babaweddemu essuubi naye nkugamba toggwanga buli kintu kyonna kikkiririzeemu kisobola okukuviiramu ekirungi bw'otakikkiririzaamu nga tokirinamu ssuubi tokifunamu bw'oto ne bamulwadde wa siriimu nga bakuwa ARVs nga essuubi lyakugwamu ARVs tesobola kuggwamu kubanga weemalamu essuubi beera n'essuubi erikkiriza nti ojja kuwona lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde wekkiririzeemu ojja kuwona oba ojja kufuna ekintu kyonna ky'oyagala bw'oba tolina ssuubi tolina ky'osobola kukola ompulira bulungi nnyo beera n'essuubi wezzeemu essuubi wezzeemu amaanyi ojja kuwona buli kintu kyonna ky'okwatako ba n'essuubi wekkiririzeemu abali kuno nga temumanyi ssuubi mu Luganda essuubi baliyita faith oba hope never lose hope. Trust yourself. Whenever you lose hope, you lose your life, you lose each and everything. Encourage yourself. Let nobody encourage you. First encourage yourself. Then others will come and encourage you. In whatever thing you are doing, whatever thing you are planning, please encourage yourself. Don't be hopeless. Okitegeera ekintu ekyo. Ebisingawo bungi buli omu olina omutwe gwo weetegeerera Mukama kuume naye nga toggwanga mu ssuubi kyoba olina okuteeka mu bwongo bwo nti ennaku zisanga muntu edda baatugamba nti ennaku zisanga basajja naye ennaku zisanga bantu tezisanga bisolo kubanga n'ebisolo tebijja kunyumiza ennaku kize bisanga buli lw'osanga ekizibu kwe kuba okusoomoozebwa olwo nno nfundikira buli lw'osanga ekizibu kwe kuba okusoomoozako obugumu bw'ennyumba yo obulabira mu mataba obanga musisazze olabira ennyumba nti wagizimba naawe okutegeerako n'okumanyako obugumu bwo kulina kubeera mu bizibu omuntu nga toyitangako mu bizibu tosobola kubeera mugumu kyovula nti abatalina ssuubi abatali bagumu olufuna ekizibu ng'asibuka atuggubala ayagala kufa kwetuga
naye omuntu yayita mbizibu kyovula nti bannayuganda bagumu nnyo balinga sawo zino radio za sound so bayise mbizibu bakulidde mu calculation ziba struggle aba hustle abagumu bannayuganda bagumu buli mbeera bagiyiseemu kati bagumu kati abatayise mu mbeera eyo nga badde mwana mugagga kitawo olufaso ne zimukuba wewosa ku street nga anywedde akayaga ayise windows bibosanga nga yeetuze nengo omuntu hasula yayita dda munna ko abeera mugumu abeera n'essuubi kitegedde so ng'oyagala okumanya obugumu bwo mu nsi muno sooka oyite mbizibu ya buli kika ojja ne bwobanga oli awo ndi musimanyi mamizi girl mamizi boy ekizibu kijja kukugwira nga mami taliiwo okubire anka akugambe muna ate nze nkuzaala nange ndi bize twagende leeta nga kyekidda kangende nnyo obuto walayisi nfe kubanga toyiseeko mbizibu bakadama bali Saudi Arabia wa komando bamaanyi kati bagumu balinga ejjinja akola 24/7 alinga balubu afiira ku mulimu oyitona kyosobola mugamba kati bagumu abaana bakola obwesecurity Dubai buddawo kati bagumu tosobola bagamba kigambo kino kuba bayise mu tanuuru abaana bali kubye yabayise mu muzira gubakubye kati bagumu nnyo tosobola babuulira mboozi zammwe nesanga omwana w'omuntu nga badde mugagga babula nomufunira osigala musenya amanyi wawusi boyi bamwambaza mukole buli kimu oyo mwasange ekizibu kimukubirawo n'afa ng'oyagala okutegera nti byenjogera bituufu genda mu masomero gonna kebera international schools abaana abasinga obusiru baana abagagga abaana bonna batamalaako university courses bonna baana babagagga bannawose kubanga essuubi lyabwe liri mu bintu bye bataata baabwe na ssente tebafunangako bizibu byakubafuula baami babantu bagumu gweoyaga okutegera nti haso oba hasola yaani genda osome ku Ruhani otunulire omuddu wa Allah Nabbi Muhammad engeri gye yatandikamu eddiini y'Obuyisiraamu n'engeri gye yasitwagulingamu ojja kutegeera nti n'ebintu si byangu genda olabe Yesu Kristo engeri gye yabonaabonamu okutuusa okugenda ku musaalaba naye yali hasola kati gwani kati njala kugamba ekigambo kimu mu bulamu togwangamu ssuubi weeteekangamu essuubi olitakutiisatiisanga gy'okoma okubonaabona gy'okoma okunywera wabula gy'osanga embeera nnyangu ku ggwe lw'olufuna ekizibu ojja kwetuga kyova olaba nvumirira nnyo abasajja bannabyabufuzi Museveni atufuze emyaka 4 atulisizza akakanja nga zino embaata zane tezimaze okufuna ssente ziri mu kutwasamira kyokka nga abaana ba Uganda bali mu kubonaabona ng'abantu bali mu kubonaabona bo nga bali mu kwesanyusa abantu ab'olubatu bwe bati nga generation ziri mu kubonaabona kubanga bo tebeefaako toggwangamu ssuubi buli kintu ekigawo kiba n'ensonga lwaki kiguddewo ate kimala ne kivaawo okiwa akadde wabula bwe kirukwangawo okiwa akadde kirowoozeeko onoonye bw'okimalawo era bw'okijjawo mpulidde bulungi nnyo kuba buli kintu ekijja kibeera n'ensonga kijja kubeerawo nga nfundikira akkiririza mu Katonda ffenna gwe tutamanyi naye nga gy'ali yakutondeka mu lubuto lwa nnyoko era n'akuzaala n'akuteeka mu nsi muno bw'akuteeka mu nsi muno n'akuleka buli kimu osobola okukikola weetegeererera obeerewo ng'oyagala kumanya amaanyi ga Katonda nti w'amaanyi teryasobola kukubalira oxygen gw'ossa mu lunaku mu ssaawa mu ddakiika teryasobola mukubalira bungi bwe ng'oyagala kumanya amaanyi ga Katonda lwala bakutwale mu intensive care unit oxygen mu intensive care unit olunaku wa miliyoni 2 $6 olunaku lumu doza mukoyugala about 12 hours or 24 hours wa miliyoni 2 mu intensive care bakuteekako oxygen wa miliyoni naye wano otambula n'olya buli kimu n'ossa n'okola otya n'olya n'okuba n'empi tewajja kunyega naye ng'oyagala kumanya amaanyi ga Katonda lwala bakuteeke mu ICU intensive care unit abasobola twagala miliyoni 2 okuteekako oxygen oyo eyeefaananyizaako n'owakatonda gwe yakuwa kati va ku Katonda kola bibyo n'ensi gitulule giveeko otendereza Mukama Katonda wo
era kimanye buli kintu kyonna ekikutuukako kyakuwandiikibwako Katonda bwe yali akutonda. Buli kyonna ekikutuukako mu bulamu bwo kyakuwandiikibwako mu bulamu bwo ng'otondebwawo. Si kipya. Just kibadde tekinnatuuka obutuusi. Budde bwakyo Katonda bwe yakugamba nti kibeerewo. So tebakulya ssente zo. Bakubyeko essimu nti bagikubbyewo nga tekijja kubaawo. Bakubyeko ettaka nga era kyonna buli kyonna ekituuka mu bulamu bwo just obudde bwa tebunnatuuka kintu ekyo kutuuka. Oba ogagga wadde kyekyo Katonda kiyakutondera okuba nti oli mugagga. Naye obugagga bw'okuggwako ngalabi y'okuba nsiru nakubulajjagga bugagga ne buggwawo. Abasolo bumanaginga. So saagala odde weekubaganye busimbi kyonna ekikutuukako Katonda aba yakikuwandiikako nti kijja kutuukako. Kyova olaba nsiba mbagamba muno mu nsi tolinaamu kintu kikyo kya bwebange. Era tolinaamu kyofiirwa. Ekintu kyonna ekikuvaako obudde bwakyo bw'okuvaako buba butuuse. Ekintu kyonna ky'oyita nti kikyo okikozesa bukozesa mukadde w'olina kikozeseza. Era obudde butuuka ng'olina okukireka oba ky'okkulekawo kikulekawo oba ggwe n'okirekawo obwe bulamu. Y'ensonga lwaki n'omugagga bamuziika nga ggwe omwavu. Y'ensonga lwaki ne ba street kid oba batwala babaziika mulimbo ng'omugagga bamuziika ku bijja by'ewaabwe kubanga alina kuziikibwa. Otegedde bulungi munnange. Ensi tekwemazaamu kusukka woolina kutegeera nti nze nsinga okutegeera nzita abantu bangi nnyo mbeerewo. Nedda. Beera mugumiikiriza, beera mukkakkamu, ensi gire bulabi kubanga nennyini yennyini yagireka mukole effujjo, abasobola okukola effujjo mulikole ne walula olunaku ng'olina okuddamu ebibuuzo mu maaso ge. Gw'otamanyi agenda bikubuuza nawe ogenda biddiramu. Tolwananga na nsi. Ate eva beeranga musanyufu. Tonyiiganga kubanga tomanyi ddi lw'ogenda kuva ku nsi kuno. Okusanyuka kye kisinga obukulu. So si kunyiiga. Tebakuzaala nko kunyiiga. Tebakuzaala nko kunyiiga ku nsi kuno. Olina kubeera musanyufu. Kasita omanya principles z'obulamu ze ziriwa. Tebakuzaala ngako kunyiiga. Era teweesemberizanga bintu bikunyiiza. Era obanga onyiize ng'owulira onyiize tambula ove wali ekintu ekikunyiizizza oba genda weebakemukko obuwummuze engalabi yo. Ojja genda okuzuuka ng'ekintu ekyo kivuddewo. Abatasobola kwokontrolinga mu mbeera ezimu oba endala musanga nnyo obuzibu butya. Abali mu makomera basinga obungi emisango gye bateekesaayo mitono nnyo lwa buteekontrolinga. Buli muntu ali wano ojala kugamba ekigambo kimu. Obukakkamu n'obuwombeefu kye kizimulu ky'obuwangaazi bwo. Obwannakapaacu obwannalukalala buviiriddeko bangi okukomekkereza mu makomera n'okuttibwa mu kintu ekitono ennyo kyandibadde kitwala akaseera akatono mpawe kaaga. Ofangayo nno okunoonya abantu abasobola okuyamba okusinga abakusekerera. Ate tonyiigira ng'akusekerera kubanga tamanyi. Kubanga agenda kusekerera nga ennaku ye eri wali eyambala. Tosekerera nga nnaku ya muno kubanga neyo eri lubuto eyambala ejja ate ejja kuzaala. Mukitegedde bulungi kyo. Nga nfundikira. Gwe wenna gy'oli. Oba oli Bulaaya oba oli Kampala. Fuba nnyo okulaba nga weenoonya okwetegeera. Tobuuzanga muntu nzaani. Gwe olina okusooka okwetegeera gwani nga tebannakutegeera. Bw'oteetegeera gwani teri agenda kutegeera. Fuba nnyo okulaba nga weesoma eri abantu abateemanyi. Sooka weesome weetegeere abantu abalala bajja kutegeera.
era kyangu nnyo okwetegeera buli muntu agenda okuleta kakambaye akasengula ennyonyi ekiro muga nti tontegedde nze ndi kino kyenjagala baleme kukusalirawo lwaki kano kayinza obbasesa naye nga katuufu kagenda eri mwenna abaana b'obuwala bino byogera nze ndi musajja Mukama Katonda gwe mbanyumirizaako yatwawula abasajja n'abakazi ffe n'atuwa ekitone eky'obbakwana okukwana kuno eba ndagaano naye endagaano eno ekolebwa abantu babiri ne mukkiriziganya n'ebiseera bisinga endagaano zaffe tuzoogera nnyo ffe abasajja mwe temwogera byammwe musirika mu ndagaano ezo bwe mmala ofuna ebizibu ate nga muwooza saamanya naye nga walina obudde obusobola okukkiriziganya mu ndagaano eyo nti kino ky'oŋŋambe kituufu oba si kituufu obuteebuuza butambuza amazzi ekiro mwana muwala bw'otuulanga ku mmeeza n'omusajja ng'akusabye deeti oba okutambulako naye mutuule mwogere ebigambo wattufubanga nnyo obuteemoolera mu nsonga z'okukola endagaano y'omukwano omuntu mubuuze owaayo ŋŋambye eti oli kino kituufu kinoonyerezeeko ne ggwe muli mu ndagaano y'omukwano mugikola bakwana oli mu kwemoola amaaso ogazze eri ogazze eno ogazze eri mu kifo ky'okubuuza omusajja ebibuuzo oli akugambye ze nazimba nakasero naye ng'asula mu kiwuunya ku mufaliso gwa nkoma tosobola kumubuuza abaana abawala endagaano eyo mugikoleddemu ensobi nnene nnyo so ng'ate endagaano eyo evaamu bintu bingi nnyo so buli muntu sooka weetegeere ng'omuntu annakutegeera ekibi kiyite kibi ekirungi kiyite kirungi mulekeraawo okwemoolera ku balenzi abalenzi ekyabatondebwa kukwana mmwe ekyabatondebwa kumala kukuwuliza bibyo bitwogedde bituufu kubanga bw'obeera mu kkanisa ng'omusumba abuulira enjiri waliwo essuula ze basoma nanoga essuula ne gye basome naye nga sigitegedde bulungi n'okwata mu bayibuli naawe n'osoma bw'osoma mu ssuula eyo kikuleetera okusoma ate zonna essuula eziddako mu bayibuli eno n'okutegeera kye baali bawandiise naye mmwe essuula bagibasomesa buli kimu ekibeera mu ndagaano eyo kkiriza kikkirize naye nga tosose kukola due diligence kumanya okitegeera buno obubaka mbulekedde mu abawala abali kuno ku social media tokkiriza togendanga ku date omusajja nakwana gwe nga torespondinze ku bintu byakugamba fa abasajja natural technically Katonda yatuwa ebigambo ebiseeneekerewe bisikiriza naye gwe goba bigambye ogenda bihandolinga otya to prove nti byakugamba ebituufu kubanga omusajja ku bigambo ekikumi byakugamba ekituufu kiri nti anabyo ebituufu enkaaga byo bifu kubanga aba ayagala kukufuna omusajja abakwana ku bigambo ekikumi byakugambye ebituufu beera kaaga enkaaga bifu gwe gwe bakwana obizuula otya nti bifu the moment odda mu kwemola ate kati simanyi odda eri amaaso ogazze eno weemola okuula obusubi kye bakugambye teekawo point ogenda ongambye kino naye kino kiri kitya temugenda kuyomba no kyovula nti abazungu batusinga ate ne munsesa mubeerako tv nga mulabu soopu love story byolabya ku tv kuli byoyagala bakole byagala omusajja naye ng'oli abali mu love story bwe batuula mu paaka okwekwana omulenzi ayogera kino n'omuwala addamu kino amubuuza kino baddamu kiri naye kati gwe ayagala okubeera mu laavu y'abali abali ku tv tosobola dde okuresipondinga ku kibakulimi ba kibakugambye era weemola bwemoozi kyekizibu kye mulina mwe bakaddugala ddala abaana b'e Uganda you have to respond, you have to ask questions mu dating time kuba omusajja ajjaga ebigambo 10 nga kuliko ebituufu aga enkaaga bifu ogenda bitegeera otya nga tosobodde kubuuza nga bw'olinnya taxi osobola ogamba kondakita ti nviiramu awo bw'esukka simuga nti ovuga nnyo gundi kendeeza speed ebyo nga musobola obyogera kiri ekintu ekiri serious ekya relationship kyolina okubuli simendi heart broken bamenye kubanga bamenye musiru oli ayinza okukulimba ekigambo kyenninga okiraba kikulimbi
gwe ne weemula bwemozi ye naavuga waite ebbanga tono nnyo ng'ogamba yannimba byansuubiza si byakola wali ye yali alowooza alina muntu ategeera akuga ebigambo ojja kuresipondinga omubuuze wabula gwe wasirika ye alina kukola ki oba oyagala akole ki omusajja wakuyitanga ku deeti mutuule akubuuze omubuuze owaayo eggwani tinze gundi bakuzaala wanti jingi taata wo yaani mama wo yaani baganda be baani okola mulimu ki osula luddawa kikyolinawo tutandikira ku ki bwana nagira manya nti ono mufere tandika buli kigambo kyagamba tandika okiteeka mu bwongo kikaliculating twala time osooka okola kye tuyita feasibility study onoonyereze ebyakuga ebituufu naye osinkanya omusajja akukwanye weemodde wava wikibi am heart broken bankyaye omusajja yakulimbye kubanga yalimbye mu siru tewasobodde kwewozaako kubeera kugamba bintu bino nti kino kikyamu ne omusinga okubeera ku tv ne mulabusa okusoma owa Malaysia simanyi owa China owa Mexico owa love story baali batwala time due diligence okunoonyereza ku muntu amukwanye byamukwanye bituufu gwe naye nga oyagala ebiri mu firimu eri byoba bakola oyo bibabeera mu relationship yammwe naye nga gwe tuwa tutemuvunaanyizibwa kukola ali mu tv kyakola omuzungu obamukwana amaaso agatadde wano bwati amannya gwani nze kakwerege Sudan okay gwani nti nze gundi bakuzaala wanti jindi okola mulimu kinti gundi osula ludda wanti bwe wati abazadde gye bali nti gye bali ludda nti bwe bati okola mulimu kinti bwe guti okitegeera ne munywa kacaayi olunaku ne bugwa mugenda kulala byowamubuuzizza byogenda okunoonyerezaako era bw'osaba muvubuka nga nakuga lwaki onoonyerezaako eyo mbwa yabitanga dduka alona agambo sibalabula nawe oyina bannyoko singa mwanyoko banamufunisa obuto mu bintu by'ekiyaayi n'afuuka singa wanaabera hati buloke nogenda muwasa these are common mistakes abantu ze bakola zemutayagala bagamba video ewedde tusinkane ku lwokusatu saa 2 video ewedde tusinkane ku lwokusatu saa 2 kana akolwalo simayi wamu naakanyumirwa nze byange mbyogedde mukama bakumbe mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.